Bananga bakyala twalumbiddwa ekizibu kya DNA mu maka gaffe. Abaami mu kudduka bagende bakebere abaana. Results ne zivaayo ne bagamba mbu omwana si bubwe. N'otandika okwebuuza olubuto nalonywa amazzi nga nawe mwennyini mwojjukiramu tolina musajja mulala yina gwe weebaka naye. Naye results ne zigenda ne zijja ne bagamba nti omwana si wa mwami. N'otandika okwebuuza kati olubuto nalugjawa. Temunnakiraba nti naffe abakyala tusaanye batuggyeko tests. Tubanga abasawo batusiba abaana mu malwaliro. Abasawo mu malwaliro bakyusa abaana baffe. Bali babeerayo nga banoonya baana balenzi. Gwe n'ozaala omwana ne bakuwaamu omuwala. Bino ebintu bizenga mu biraba. So kati gwe obufuba obusobola n'okyankalana. Naye nga nawe mwennyini omwana gwe baakuwanga teyali buwo. Ng'omwana yali baamukyusa mu ddwaliro. Obufumbo ne bukyankalana naye nga ku mwenna tekuli azaala mwana. Waliwo ensonga esitudde jembe wano ku internet ne mu ggwanga y'ensonga ya ndagabutonde giyite DNA. Ensonga eno ekulidde ddala era bwe tuba tugaba percentage kweri kutambulira eri mu 85%. DNA etahudde abantu. DNA erese ebibuuzo bingi mu bantu. DNA eri kubeera nga ekubaganyizibwako ebirowoozo mu bantu ku buli mutendera. Naye olwaleero njagala nkutunuulizeemukko ebintu nga kimu bibiri bisatu ku nsonga ya DNA. Ekisooka kyengenda okubeera nga anyway nga situnnaba kutuukeyo kansooke nkweyanjulire bampita Vicky. Nsinzidde butereevu ku mukutu Vicky exclusive. Manyi naawe kwokyali. Bweri nkola yange video nkusabisa okugimpeereka like kubanga buli likinga video kiyambako information okutambula ku misinde egy'amaanyi nebeera nga ate information etuukako yeetaaga okugifuna n'ogiwulira mukadde. Gwe atatweyungangako mu butongole nkusabye naawe subscribinga kubanga buli lwa subscribing ofuna latest information, latest updates okuviira ddala mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo. So gwe omulimo tugukola tugukutuusaako singa oba osubscribinze. Kaakati waliwo ensonga ey'amaanyi ku social media ne mu bannayuganda. Nsonga ya ndagabutonde giyite DNA. Okuviira ddala ekyuma lwe kyawandula abaana b'omusajja 8 nga talinaako mwana n'omu. Waliwo juice storage n'aba breaking the promoter w'ebivulu Abitex Musinguzi nga naye agamba nti ku baana 9 yatwala bwe yagenda ku DNA ekyuma kyawandula abaana 8 n'abanga asigazizzaako omwana omu ng'abalala 8 bonna ekyuma kibawandudde. Naye waliwo era n'omusajja omulala ekyuma gwe kyawandulidde omwana nga kigambibwa nti omu yabadde omukazi nti yali yagabira omwana ono abasajja bano babiri naye ng'asinga okumanyikibwa n'okulabirira ennyo omwana ono ng'ate si ye taata we. So esitole nayo yabadde awo ng'eri mu mawulire. Kakati njagala tutunuulire ebintu bino. Ekisookera ddala abali ku nsonga ya DNA twatuddeko awo ne tutwala ku budde nga twebuuza watya abaana kasookera ddala mu kudifendinga ku nsonga y'abakazi ng'obwenzi si bwe bungi mu maka oba mu kukola omukwano abantu abamu si benzi sayidi y'abakazi. Watya nga omukazi ali naawe abeera naawe wekka tagendangako kulaba musajja mulala ng'oggyeko gwe wekka n'afuna olubuto n'alukuza ng'ali naawe wekka. Naye process ey'okugenda mu ddwaliro okuzaala bwe yatuuka oba time y'okugenda mu ddwaliro ey'okuzaala bwe yatuuka ng'omukazi ono entabwe yonna weegenda okuva etya nga omukazi ono agenda mu ddwaliro okuzaala ne bakyusa omwana we ne bamuwaamu omwana atali wuwe. Ekyo temukiwulirangako. Ne mukuza omwana nga omwana gwe mukuzizza si wammwe. I think ku nsonga eyo kambawo ekyokulabirako gwali mwaka gwa 2020
mu covid kyatandika 2020. So waliwo omukazi gwe basiba omwana mu ddwaliro ly'e Kawempe, oba mujjukira bulungi nnyo, era bwe muba mujjukira story onzijjukira nagibaleeterako emabega awo ng'omukazi agamba bakyusa omwana we ne bamuwaamu omwana atali wuwe. Kaakati watyo okuzizza omwana oba famire eno ne mukuza omwana ng'omwana gwe mukuza bamukyusiriza mu ddwaliro nga temutegedde mwenna, endaga butonde zigenda okujja nga ddala kituufu omwana si wa musajja oyo, omukazi ne bajja bamusibako ogw'obwenzi n'okulabankanira mu maka g'omusajja. Ekyo abasinga tetuli kukitunuulira, naye nga kikulu singa tuba tukiwadde obudde nti kisoboka ekyokubanga omuntu basobola omukyusiza omwana mu ddwaliro singa gye babeera bazaalira waliyo abaana bangi. Ensonga ey'okubiri, mwazzeekaawo ne mwebuuza nti ebbanga lyonna DNA weebeereddewo mu Uganda ebaddengawo nga teri active, ng'era abagyetanira batono, abasinga nga bakozesa ndaga butonde ey'obuwangwa, buli omu mu buwangwa bwe. Lwaki? Nti watya bano abalina DNA abatandise okubeera nga babbulula ekintu oba okututumula ekintu kya DNA bali kututumula bizinensi. Mwebuuzizzaako nti abasawo bameka oba abantu bameka abasomye ebintu bya ndaga butonde bino naye nga tebalina mirimu, naye nga basomera ne batikkirwa ne bakuguka, naye nga tebalina bantu be bakolako nsonga ya ndaga butonde eno. Watya nga waliwo abalina ebyuma byabwe ebikola DNA mu bungi nga bo bennyini baagala byuma byabwe babigula bibeere nga bikola ssente naye nga tewali ngeri gye bikolamu ssente, lwa nsonga nti abettanira endaga butonde batono, population yaabwe ntono nnyo wano mu Uganda. Lwaki buli gwe bajjayo nti endaga butonde yamuwandudde oba DNA yamuwandudde, omuntu oyo abeera alina okubeera mu mawulire? Ekyo mwazzeeko awo ne mukyebuuza. Ne bw'aba teryali like socialite nti abaddeko mu bintu by'amataala, weekanga ng'ali mu mawulire. Lwaki tewali asobola kugenda ku DNA newandula omwana oba abaana nti si babe, n'abeera mu mativu n'ebyuma ebyo n'atajja mu mawulire? Ako mwakalowoozezaako abalowooza kugenda okukozesa DNA? Wazinzika oba kisoboka okuba nga bannannyini byuma bino bali kututumula mulimo gwabwe musobole okugendayo mu gwettanire olw'okuba nti baagula ebyuma biri awo bitudde tebirina gwe bikolako? So ebyo byonna biyinzika okubeerawo singa oba otudde bulungi. Nkugambye nti point esooka, watya abaana babakyusiza mu malwaliro? Wati ku saidi y'abakazi? Ku saidi endala netutunuulira mu mbeera ya bizinensi, watya abasawo oba abantu bano abakuguse mu nsonga y'endaga butonde oba DNA nga basoma batudde tebalina mirimo, ebyuma babigula bannyini byo tebikola ssente, apangisa, asasula amasannyalaze, alina okukola buli kimu naye n'agamba ekyuma kitudde. Kati bw'afuna advantage ey'omuntu watya ngeza bugeza buli kintu ky'amasannyalaze of course kebeere TV kekibeere kikasita kibeerawo nga tekibeera masannyalaze. Watya nga bannyini byuma bino bali mu bizinensi nti ku baana 8 bakuwaako abaana 6 abatali babo ne bakuwaako abaana 2 nga be babo. So ezo na possibilities zisoboka, naye bwe twebuuzaamu lwaki kale system tebeera bweti, ndowooza mbulowooza ng'omuntu okwewala ensonga y'okukyusiza abaana mu malwaliro. Lwaki omukazi bw'abanga yakazaala tebasooka kukola ndaga butonde ku mukazi
n'omwana I think wabaawo matches ndowooza bulowooza simanyi oba mu busawo gyekiri ne basooka balaba maama omwana gwe tukuwa yewuwo oba si yewuwo ekyo kyekisooka kyakubiri lwaki abasajja bakomplaininga nnyo nti omwana nga nfaananira ddala banaye kugendanga na ŋŋombo y'omukifaananyi si Luganda nazi kuno siri mukadde nnyo nyinza okwogera akagambo nazi kuno ne weebuuza nti emyaka nkulungula emeka naye nga nkyali muto mpulira kawulire n'amakulu nagategeera nazi kuno obedde nnyo bajjajja baffe balinanga endaga butonde ezaabwe mu ngeri eri loko oba mu ngeri ey'obuwangwa kaabe mugisu kaabe munyankole omuganda omusoga omukakwa buli omu mu tribe ye mu buwangwa bwe babeeranga n'engeri zaabwe ez'obuwangwa ze bakakasizaamu endaga butonde z'abaana abapya mu famire era bwe wazaalanga omwana for example mu Buganda nga bamutwala senga ne taata si taata senga ne jjajja w'omwana omusajja beekebejjanga omwana oyo mu ngeri ey'obuwangwa ne bamanya nti ono omwana si waffe ono omwana si waffe era ajja kwetegereza nti baali banga n'emikolo egy'enjawulo gye baakola n'oluusi omwana baamutuumanga erinnya ery'ekika oba erinnya erya famire eyo naye omwana singa baamutuumanga erinnya nga tagwa mu kika ekyo oba tagwa mu lunyiriri lwa famire eyo weekanga ng'omwana afuna obuzibu bw'amaanyi kiwanuuzibwa nti n'abamu baafanga era kyaleeteranga abakazi okubeera abeekakafu ennyo n'okuba abamativu ennyo nti DNA emaakingira ddala omusajja bw'aba omwana siwo n'omutwala eri omukazi bwe yamanyanga nti omwana si wa musajja ono gwe nnina ng'anoonya olukujjukujju lwonna olutuusa omwana gye bamuzaala era ebyamawulire agasasamaza edda tebyabangawo bwe munaaba mwetegereza nawo digital system gye tutambulirako lwaki ewandula bangi kuba buli abagigezezzaako twakalaba abantu balinga 36 abasajja bakagenda mu DNA naye ku basajja 36 bonna bavuddeyo bakaaba waliyo neyagenda nga zitowa kiro 8 yakoma wazitowaana Habitex yagamba enkofiira yagyerabira naye nga abuuza enkofiira yange eri wange emuli ku mutwe so I think ensonga ya DNA olina okubeera nga otunuulidde sides nnyingi gwayagala ogenda ogikola tunuulira ensonga gye nsookeddeko ku sayidi y'omukyala obutabattira maka tunuulira ensonga y'ebyuma obwetegere engeri gy'ogenda okubyekebejja okakasa nti bikuwa results entuufu ate kitunuulire ne mu sayidi y'obuwangwa bwo osooka okozeseeko ku buwangwa bwo nze suggestion yange kati bw'olaba obuwangwa bwo tebumatinga for example nze ngenda bawa katini nnyo ewaka mu lujja omwana yenna bw'azaalibwa ng'olwala lwo olw'ekigero olwa ssalasajja teruliimu njatika oyo taba mwana wa mu lujja okuviira ddala ku bajjajja baffe okuviira ddala ku bakitaffe okugira ddala kufe abazzukulu I think n'abalibeera abaana baffe omwana mu lujja ewaffe bw'azaalibwa ekika kinene ekika kirema si kirema waliwo tokirabangayo famire enjala lulinga olwamyuka abo buli famire balinamu at least obaako n'olwalo olwakolaki omulala nga buli famire omwana alina akanya akatuli wano mu kutu wali okyegenderezaako ewaffe kasaba kulaba ng'oli musirusiru bamanya nti ekika kiteredde banne banye wammwe endaga butonde kukakasa IQ ya muntu so buli famire eba n'obuwangwa bwayo waliwo bali nga omwana alina simanyi obuntu wano sports nga bubiri nga buli mwana mu famire eyo alina bu sports obwo bubiri era nga atabulina taba waki wanju eyo kale n'emitendera emirala mingi oba obubonero bungi abajjajjaffe n'abakulu mu bika byaffe ne mu nnono zaffe bwe bakozesanga okubeera nga balabirako endaga butonde z'abantu baabwe so byebyo ensonga I think tugitanyiza bulungi beera mwegendereza gwayagala ogenda okola DNA
Sooka otuule okole okusalawo okw'omuggundu okakase nti kati kyonna ekigenda okuvaayo ndi wiringi okumeggana nakyo. Naye otherwise amaka g'abantu gafa lwa DNA. Bagendeko n'abawujja. Tebeetaaga Kisoboka asitole faani. amaka gafa.